gwe ku mukutu gw'otuwulirako abali ku 98 katonyeze 8 wano mu Buddu yonna n'emiriraano abali ku 95 katonyeze 5 ate n'abali ku www.radiobudufm.com mwenna mwebale kubanga mugoberera mwebale kubanga kwemuli twagala okubebaza okubanga mulonzeewo eno tusaasira nnyo mwenna abafunye emitawana n'ebizibu nti nga mulabye nabyo ate twagala okuyozaayoza mu abafunye ebirungi nti mwebale kubanga mubituuseeko bwe mubanga mubifunye mu makubo malungi tumaze okuggulawo ekibiina kyaffe kino lecture room twagituddemu dda kati gwe ekikyokussaayo matu owakapeni n'akapapula osobola n'okuwandika kubanga reference nyingi nnyo z'oba weetaaga zetukoonako mu programu eno olwaleero tulina ensonga nga 2 zetugenda okukubaganyako ebirowoozo gye buvuddeko awo ndowooza wiiki enewedde oba eno Minisita Olyem yabadde asinkanye abayindi ndowooza babadde nga 200 nga bali mu kujaganya nga bwe giyiseewo emyaka 5 nga bajjukira nga bwe giyiseewo emyaka 50 obukyanga Amin Iddi Amin abagoba mu 1972 Iddi Amin dada by then yali president n'agoba abayindi bonna abali mu by'obusuubuzi bamukeggwanga yabawa essaawa zaali 24 zaali 12 naku 9 nabagamba naku 9 nga zimaze okuyitawo balina okwamuka eggwanga Uganda kati emyaka 5 gye giyiseewo baade bagijjukira naye Minisita Olyem yavunanyizibwa ku nsonga ku ggwanga Uganda n'ensonga zaayo ez'amawanga ag'ebweru yagambye nti ekyo kikafuwe tekisobola kuddamu era bazze bakyejjusa nga Uganda nga tukyejjusa ayogera bingi naye ako ke nayagadde ennondemu tuzze tukyejjusa kyali kibi nnyo era tekisuubirwa kuddamu naye twagala tulabe kyali evil kwenkana ki kyali kibi kwenkana ki bwe kiba nga kyali kibi by then ensonga endala gye tugenda okukubaganyako ebirowoozo w'ekitiibwa Minisita wa Constitutional Affairs Nobert Mao yagambye agenda kuleeta akakiiko akayitibwa Constitutional Review Commission ndowooza kutunuulira kulaba engeri ssemateeka gy'asobola okukyusibwamu oba okutereezebwamu bwe kiba nga kyetaagisa then n'akakiiko akali conciliation ndowooza ye muzaŋŋanda okutabagana wabeerewo okutabagana so n'ensonga eyo nayo twagala kugitulamu ensonga ezebbiri okutabagana n'okureviewinga constitution oba okulaba wawe tusaana okugyongeramu kye tusaana okukyusa n'ebirala mukulu Kizito yateredde dda mu studio mukulu Kizito sooka obuze kubatuwuliriza batuwuliriza mbalamusizza n'okwebaza emirimu gye mutuusizaako engalo n'okusaasira bannaffe abafunye ebizibu ebitali bimu nti tukwatwako wamu nabo n'okuyozaayoza abafunye ebirungi babanga befunye makuba amatuufu Mukama Katonda ebale okubatuusaako esebo Umar okimanyi bulungi nti yali musajja muwagizi wa hasala William Ruto musabira akalu katambule bulungi tebannatandika kubala batandise okubala naye awala bakyakuba musabira akalu akalabike nga akawangula okulabika nga tulwanisa enkola gye bayita eya dynasty oba enkola ey'abantu ab'olubu olumu oga nti balina okuba nga batwala obukulembeze mu myaka n'emyaka sebo mpozi n'okwebaza abatuwuliriza neggulo Professor Lulinda yankubiddeko essimu n'angamba ayagala abadde atugoberera pulogulaamu yaffe eno kumala emyezi mingi myezi nga 11 naye yanga nti ayagala tukubaganyemu ebirowoozo ayagala kujjako ewange awo tukubaganye ebirowoozo ate mabega eri yankyalirako nemu ekitabo bakiyita the torrent of spring ekitabo kya Rasa n'agamba nti ebigenda mu nsi mu Ukraine mulasa naki byonna biri mu kitabo kino ate nga kyamazima kyawandikibwa Kagezi Munnyo bamuyita Professor Jonathan yali kakensi eyo mu Bulaaya so n'olwekyo Ssebo Lulinda naawe tukulindiridde bona bangu zetwogere ate nekirala n'abantu okuddamu okukakasa nti okusomesa kwaffe kuno si kwa muzannyo kubanga omuntu ng'oyagala okumutegeera omuntu wabikkula obwongo oba bw'ayogera ebigambo bagamba omuntu obanga ayogera nsonga baga nti omusajja yayogedde ate nga n'ayogera naye aba ayogera so n'olwekyo baga nti omusajja yayogedde kiyinza okuba nga oba oliawo situogera bwogezi kubanga ensi ekiseera kyeriko yeetaaga abantu abalina obusobozi okutaggulula ensonga eziba zituguddeko abantu basobole ozitegeera ebuziba nga bazitegeera bulungi era bumalungi akwogera ekigambo kino nti ekyamazima tulina abayivu bangi era nga Kapiteni Babu bwe yayogera tulina abayivu bangi abagenze mu university abantu bagenze erudda mu matendekero ag'enjawulo ag'amaanyi
naye abantu tebafuddeyo kutegeera kutegeera nsi yaabwe kwetegeera benyini okutegeera ensi kitegeeza okukola ki okwetegeera batono nnyo abakoze eki abeetegedde n'olwekyo ekyo kyengenze ndaba muki olaba abantu bayivu naye ogenda okulaba abantu nga bamanyi kungulungulu kyoba oli abantu abamu bakola statement nti simanya bagondi bakola ekintu ekitabanga nawo n'ebiringanga ebyo naye lwakuba nti Buddu ekibiina kino yakiteekawo nabagamba nti nganze omu kubasoma ensi etalabika kwe kujjayo ebyo ebikweke ebyali bitambuza ensi oba ebitambuza ensi abasobola ate kati challenge eriwo nti kyoyogedde kituufu nti ensi kati yeetaaga abantu ng'obwongo buli sharp nnyo ne events ezitali foreign zijjira zamujjirano ate nga twabategeeza minisita wa Russia aba yakava wano owa America n'ayingira oba tonnategeera lwaki owa Russia abadde wano ate ne wajja owa America kati olwokuba nti naye nga kyenali mbagamba nti tweyambisa ekigabo kita contextual framework kati ebiba bibaleese tebabyogera naye olaba boogera ku byaki kati ate tufa abasoma ensi tulabika tutunulira ensonga enkweke zebatoogedde eziba zikoze eki kyekitufuula ab'enjawulo n'olwekyo kinava ngamba abantu nejuzi nga twogera wano nti abasomi ba political science bwe bagenda matendekero ago waggulu bo basoma simanya police simanya ekibiina kiba kiti simanya kino gattako kino n'ebiringanga ebyo owulidde nti bwoba waliwo amasiga 3 gavumenti etambula bweti amateeka rule of law n'ebiringanga ebyo naye abasomi baliyo politiki basoma power and interest of rulers nti obuyinza n'ebirubiro byaki byabakulembeze kitwawula kyokka ekyo so yeah kale good and bad event of the week akyamazima ekituufu nyongera okubanga abasajja bayivu juzi waliwo abayivu nabadde nabo nga bali bawera mukaaga balooya ne basajja bamaanyi balina diguli ziwerako naye ne baappreciate nga nti yali nabadde mbaga ati afe tuliwakomonima nebagadedda ekizito towejja mu bayivu nemuga nti nze siri nsobola okubanga waliwo n'omuntu ayinza okuba nga tagenda nga namusomero naye ng'alina what we call natural intellect ng'alina amagezi amazaali kyovudolaba nti mu Kenya omuntu yasinga okontributinga n'okuteesa mu parliament mu byafaayo bya Kenya yali musajja wa P5 bamuyita Martin Sikuku yagenda mu Lancaster House n'ateesa n'abazungu ne bati nga bakola Ssemateeka wa Kenya najja mu Kenya mu byafaayo bya record ya Kenya tuwali mubaka wa parliament yali ateeseza kumwekana naye nga P5 man so he had natural intellect omuntu kasoba ng'oteesa reality byolabako obeera ng'oli obeera sport on kale radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo katutandikire kukya Nobert Mao owekitiibwa minister wa constitutional affairs agala kuleeta constitutional review agala kuleeta reconciliation commissions kati basebo ne banyabo njagala okubategeeza ensonga zino nti ebintu byoyogeddeko omukulu Mao byagala okuleeta kwe kuddamu okutunula mu Ssemateeka nga bwayimiridde kati ng'alina ensonga ze baagala batereezeemu era n'agamba nti ayagala n'okuleeta akakiiko ka muzzaŋŋanda reconciliation whatever committee naye nze njagala okutegeeza abatuwuliriza nsooka n'enzirayo neebuuza nga besinga ku contextual framework nti gavumenti eno bwe yalinga ejja mu buyinza nga tennabugumya mbooge nga tinaweza nnaku 3 bwe yakola cabinet gavumenti yaayo yateekawo minister wa constitutional review yali Njuba nga tebannabikola ki mu 96 mu mwezi gw'okubiri yateekawo ani minister wa constitutional review n'abanga waali olwo baali bagenda ku reviewing eriwa Ssemateeka yaliwo yankaaga mu 7 eyobote kati mu 92 mwanya mu 91 ne balonda Odoki commission eyayitalaga eggwanga lyonna ng'enoonyaki enoonya ebirowoozo mu bantu kati bwemala ate mu 93 ne balonda constituency assembly egende deliberatinge kuki ku Ssemateeka ku birowoozo byali bikuŋŋaanyiziddwa Odoki byakuŋŋaanyizibwa mu Ssemateeka byali bivudde muki mu bantu kati njagala okutegeeza abatuwuliriza naye ekirubirwa kya Mao oga nti batunule mu Ssemateeka kiki tulina okwebuuza Mao ayagala okutula mu Ssemateeka ayagala kutunda mu Ssemateeka kiki kyayagala okuleeta oba kyayagala okuteekawo kubanga ekisooka kyenjagala abantu baleme kujjako maaso nabagamba wano nti fe abayizi baliyo politiiki tukimanyi bulungi nnyo nti abafuga bakola amateeka that laws are wills and wish of the rulers nti amateeka bw'ogalaba nga gali awo byebirowoozo
n'okwagala kw'abakulembeze abalina obuyinza ekyo kimu kati Mao bw'ayogera bw'atyo kitegeeza ki nina okwebuuza naye abakola amateeka gwe baba baagala ki kiki ekibasobozesa ekisooka nti buyinza power ekyokubiri naye bakola amateeka gwe baagala kwakiivinga ki oba okulivinga komisona Ssemateeka ekigendwa kya Mao kiki si kyagaye tugenda kulaba mu Ssemateeka ekigendwa kya Mao ganti bagenda kulivinga komisona oteeka liikyo ku power mbuyinza okitegedde kuba Ssemateeka ono aliwo okukuuma buyinza buli webale nnyo nti bw'ogamba tumukubemu ttooki oba oli ku buyinza buli webale nnyo ekyo kimu ekyokubiri ate mu nkola yonna ey'ebyobufuzi tugamba muri yo politiki nti omuntu kabenga ali democratic atya that this is what we say that in your politics we say that however much somebody is a democratic person cannot wish or cannot help his opponent to get power from him or nti oli ne wabanga munna demokrasia atya tasobola kuyamba amuvuganya amujjeko obuyinza kati kyona tulina kimanyi kati bwetumala okitegeera bwobanga oyina ekyemabega w'ebirowoozo byo oddamu ne weebuuza nti kati Mao okola review kubanga yagati ali ku transition naye agabakola review kati tulina okwebuuza mu context framework tulina okwebuuza Mao bw'akola review egenda kuyamba ani ekigendwa akola review nga kino kirina the back of your mind ng'okine mabega w'ebirowoozo nti ali mu buyinza oba yina obuyinza ne banga yina demokrasia atya tasobola kuyamba kwavuganya naye kumujjako buyinza okitegedde ekyo kimu kiba kitegeeza nti katuddamu ne twebuuza Mao ebiruubirwa bye by'okuleeta review commission ne constitutional review biki ng'omaze okutegeera ebintu byeka biri ebibiri ng'omaze okutegeera ebibiri nti Mao ebigendererwa bye ebyokulivinga Ssemateeka byaki nti power alivinga Ssemateeka mu interest yani okitegedde sebo nti alivinga Ssemateeka mu interest yani kati Mao yakoze division naga is a transit kitegeeza mu Luganda nti ye muntu ali mu system nga talina muganda we talina alina kakwate kuye wabula ye azze buzo olw'ensonga okwegatta mu system in this case nti Mao yazze mu government talina muganda we talina mugwe gatana ki naye yazze kutereza ki ensonga kati nzira y'emabega nengamba nti waliwo constitutional review commission ya Professor Sempeyo mu 12 Professor Sempeyo kazibu kati yajja okukola review naye ebigendo byajja okukola review yalaze okukola review kuki yalaze okukola ku review okutereeza kubanga constitution yetugamba nti luvannyuma myaka 10 tugitunulamu tulabe engeri gyetambudde n'okusalawo kati bajja okulivinga Ssemateeka eyo okugiraba biki ebyetaaga okutusaamu okwongeramu naki n'okuba referendum n'okuba referendum twagikuba naye neekoma okukola review naye ng'ekiruubirwa ekikulu ekyokukola review constitutional review kyali kyakisanja kujjamu ekiki kyali kyakujjamu myaka term limit okitegedde kati era nekikayanya era bajja ku review babiri Sempeyo n'omulala baagaana abaaliko nti twakiteekamu naye nekibanga kize bakireeta kujjamu ki kisanja kujjamu agreement okujjamu agreement kitegeeza kitulitain power onfuna bulungi kati ekyo tumaze okitegeera kati okujjamu Kanyemba bwe yali ng'akola Ssemateeka nga bagikola yalikulira akakiiko akaligo committee musiye kati yagenda wa President Museveni namuga tukoze Ssemateeka tuli mugikola mu Ssemateeka no yagala nkuteremu ki kiki kyoyagalamu namuga nze sina kyenjagala mu Ssemateeka naye kyembadde njagala mukuli Ssemateeka ng'abantu bagambye naga talina kyeyagala nti siina Kanyamba nazingako naga nikoze Ssemateeka eri gulugulu naddayo naye nze mu 98 naye nnyumya n'omusajja omu komisa bamuyita Begumenda political scientist nenga musirikale yali PC wa 405 brigade n'agamba mpulira Kanyamba nga nti akoze constitution gulugulu tegenda kunyena naga nti onali mutulo yebazi naga nti ye mukusinzira okwenga ngalengere ewala naga nti ono agenda kutegeera oluvannyuma myaka 6 nti byaga nti gulugulu ali mu muzanyo nti byali yebeye era mu butuufu mubiri mwemeka ne mubuuza kiki ekijja nanga nti
bakoze constitution ebikyusa ssemateeka ebikulu ebirimu kale neewuunya abasajja bagezi ebikyusa ssemateeka ebikulu ebirimu bigenda kukyusibwa parliament nangamba nga kinga ekisanja ng'agreement n'ebiringa ng'ebyo naye ne tusirika emyaka egyayitawo nagera okulaba nga ssemateeka bakoze eki akyuse nga bajjemu ki kati ekyo kitegeeza ki era ne baddamu kati kiba kitegeeza nti ekikulu ssemateeka ensonga enkulu bannayuganda gye baliko si yakusemawo kujja nti azze kukyusa ssemateeka bawalivyunga ssemateeka si ensonga enkulu amateeka gasobola okukola buli kimu wegali mu uganda era abantu baleme kulimbibwa oli abagambe nti bannange tuzibese constitution review commission etuyambe tuzeewo agreement manya term limit nti omuntu wabanga afuga abeeko ki eyo si ensonga nabagamba wano nti abakola amateeka ba politician nolwekyo abantu baleme kutunulira byakufuga ggwanga nga babitunulira mu mateeka because politics laws are made by politicians. Therefore it means that politician they are above politics. You cannot be above your creator. Nti abakola amateeka banabyabufuzi abayina obuyinza bamanyi okusinga etteeka kubanga olwaleero alikola n'enkyada alikola kubanga amateeka bagateeka oganabayakola nnyo kati ekyo olina okitegeera kati n'olwekyo abantu abatanakitegeera bo bali buguumiridde baga nti kubanga nze nabategeeza nti ekitiibwa pulezidenti Museveni 2026 agenda kuwummula era Mao ndi wa mukisa najja nembaga nti Mao omulimu gwagenda okukola mu gavumenti ejja agenda kuba vice president ebiringa ng'ebyo n'owekitiibwa Dr. Matembe yakisoogedde nti Mao mu gavumenti ejja okusinziira bijja agenda kuba vice president kiswayogera nabbi muwulize kyokka muwulize kibiina kino kyokka kyekigenda obawuli ebigenda mu maaso kubanga twasomesa etalabika kati n'olwekyo Mao bw'aleeta constitutional review commission ababuguumiridde bayinza okubuguminya nti agenda kukomyawo agreement eyinza okulimitinga omukulembeze w'eggwanga kubanga kati eri firi n'agreement yavaawo naye kibeerabidde nti owekitiibwa pulezidenti ayinza okuba nga agenda kuvaawo mu nkyusa eno nga bagenda kuteekawo akawaayiro mu ssemateeka akayinza okugamba nti abadde omukulu alifuga eggwanga lino alibeera chief minister nga nekatogera kintu kirala kati gwe ngoga nti pulezidenti agenda kituufu pulezidenti omulala ajja kujja ogenda okulaba nga ate ayise wali kyovuddwa olaba nti omusajja yatransforminga Singapore Lee Kuan Yew bwe yali ng'agenda kuwummula bakyusa ssemateeka wa Singapore ne bakola review ne bateekawo nti alifuga eggwanga lino agenda okufuga eggwanga lino agenda kuba senior minister naye nga prime minister kyabadde mu kikola ki Lee Kuan Yew yatuka okufa mu 2019 nga yafuga Singapore naye nga era abamanyi nti yavako 2007 bali bali mu tulo okitegeerera nga yafuga kubanga tiwali tulalisaliwawo mu Singapore nga Lee Kuan Yew tatadeko ki naye nga prime minister ekifo kyalimu akyusizza kati n'olwekyo basebo ne banyabo bwe mbanga mwagala okuzanya ebyobufuzi muleme kuteeka nnyo liiso nti amateeka gagenda tugayidinga in this case n'olwekyo ekigendererwa kyekikulu n'olwekyo basebo ne banyabo oli ayinza nti abantu bayinza okubugumira kituufu Mao aleeta review commissioner tuzeewo term limit pulezidenti abakomo wano ekyo tikisoboka why kubanga ayinza okubanga review egenda kujja ogyetabemu ate ng'egenda okuleeta kawaayiro akalala kubanga kyobudala nti Uhuru Kenyatta yabadde akabajuzi nga amaliriza naga ekisinga omuluma BBI gye baleese okukyusa ssemateeka naye abantu baga nti Uhuru Kenyatta abalimba ayagala kukola Samasote akomye nga executive prime minister ne bamulwanisa neyimirira nerema naye yogedde n'agamba ku Sunday nti banange sinava wano ngenda kukyusa wano office ngenda kukyusa address naye wendi nnyo kyaweereza eggwanga okitegedde ekyo kati baga singa BBI yali eyisemu Uhuru Kenyatta singa agenda kufuga Kenya indirectly ng'ayita mukubo ki naye abasajja bali bamaze okitegeera nti Uhuru Kenyatta ayagala kutuzanya kuyita mu BBI nti abawe ebifu yabalaze mugenda kufuna constituency 75 ataddewo akasikiriza kasenda baguzi kati bano baganda tumutegedde kubanga bali soba kati n'olwekyo nze ndowooza nti okusomesa Uganda kweyina tukwetaaga constitution review commission manya review nedda kubanga amateeka tugayina owekitiibwa pulezidenti mu 2026 agenda kuwummula tiwali muntu nebateekawo ssemateeka aliddamu kufuga Uganda kusukka myaka bisanja nga pulezidenti avuddewo tikigenda kuddawo kubaawo n'olwekyo wakimenyeka kwekyo kubanga tulina ensonga enkulu ze tulina okutundako Mao bwabanga ze aleme kuleeta kasenda baguzi kuteekawo ndo ate kinagana kityo kubaawo nga mu ssemateeka tekiri anedda pulezidenti agenda myaka ana agenda kuwummula era olaba Mao yagende kutereeza enteekateeka emuleese kubanga Mao mulimu gwaze kukwererwa kkubo kwagenda okugyamu 26 pulezidenti akoma nga 26 kwata ebigambo byange njagala okutegeeza emyaka 40 pulezidenti yaweereza atuweereza
era president awaddeyo obulamu bwe na buli kimu kyonna n'olwekyo president yenyini kati bayagala okutegeera president agenda kumulaga mu 2026 kati bongo yagala genda nja kwa reference so n'olwekyo ekyo kirikiriya mukifune kuva kunzi ate baganti kyemaga mu kitunulye mujja kukola ki mujja kiraba kubanga twasoma ensi etalabika n'olwekyo kyobulanti ne Ssemateeka etanatuuka mu 2023 nojuza okukyusa ekisanja okujjawo bajjawo ebiri nali mmanyize Kizito because he was told nali mmanyi nti agreement egenda kukola ki egenda kuvaawo ne term limit namanya tegenda kukola ki begumenta yangamba mu 98 political commissar nanga nti bantu basaaga naye yali amanyi why because yali omu ku basajja b'omukwano ne Nobert Mao ate Nobert Mao yaletabuze ekintu okitegere kyegamba era bwe nakoma mu program eno ngenda kuddamu okubagamba ebintu bibiri lwaki kasonga nga president Museveni ajja mu kulembeze abadde n'abantu bana abantu ababiri abasooka badde bamutegeerera ng'alinganga bwajja ku mutwe gwe gubanga gutadde kubo asooka yalise Lwanga okuva mu 96 mpaka 94 yalisooka okubeera omuwandiisi ow'ekyama ali nabeera CPC wa Maje owokubiri Nobert Mao manyi Nobert Mao kati abo be bamanya president nga ne bwamugambye ekigambo nti kino taddamu agakola ekyo kati bwe ndikomawo nja kubabulira lwaki kati abasoma ensi etalabika abamu bali preview kyovudde olaba nti bantu batono nnyo ne bamama mbabaza abantu badde balowooza nti baali basembedde Museveni bali temumanyi Museveni oli kuredi obuddu eyo omuntu wa bulijjo mukulu Kizito nyina kenjagala tutangaze Nobert Mao ayina ekigenderero naye ayise mu nkola nti kankuyita okutimba bbula nti tutunule mu Ssemateeka ono tumutunulemu lwaki kizanyibwa bwe lwaki oli tasobola kuva direct naga nti ekigendererwa pulaani eriwo yeeno yenera gye tugenda okutambuza nagamba bannayuganda nti mu byobufuzi ffe tugamba nti mu byobufuzi ebyobufuzi bammotoka etwala abantu etaliko side mirror ffe muliyo politiki bwe tukimanyi nti omuntu ali mu motoka y'ebyobufuzi taba na side mirror kitegeeza tatunula mabega why because ebyobufuzi eba interest ey'omumaaso ey'olwaleero ey'enta the future okitegedde ekyo kati olw'okuba ekyo ate ng'ensooka enteekateeka y'obusika bagireeta mu ngeri ya kubuzaabuza nga eringanga ya conspiracy okitegedde nti Mao bamuleese apanga abantu okuva eri wawe mambuka n'abali eno mu kikakkono n'okuserengeta nga bakuba abantu bawe mu makkati kati n'olwekyo kyo tojja kutereevu nti enteekateeka tosobola kujja ng'ojanjuluza kuba bajja gikuba kati n'olwekyo Mao ate kukujja mu lukujjukujju era kati nabagamba nti ebyobufuzi ebijja bigenda kubeera mu Kabila mu region bigenda kusanyira mu region kubanga oyitibwa president bwabanga agenda tasobola kukkiriza kulekawo omuntu ow'amaanyi nga yenga national leader asobola okuyima ekabale nayogere eggwanga lyonna nemuwulira abantu balina okudda mu gurupu okitegere nti kuleeta mulengo kyewomwe ojayo abave wamwe waliwa bano abajja baliruddawa n'abalinganga kati olwokuba Mao engeri eyo gyazeemu ng'ate ali mu kibalo ekyokulabika okusooka ng'asanyalaza DP si kuba mukulembeze yokka ogifuula dormant ne system endala ate nga bino byonna ebibiina bigenda kumenyeka kebe movement egenda kusigala mu fomu naye nga teri mu content ebenga nafu bakole ekintu ekigenda okujja kinabaga political juggernaut kyebagenda okukozesa ekigenda okuba emmotoka egenda okuzaala system egenda okujja empya egenda okujja mu 2026 okitegedde olw'okuba nti bakyaduuka kano na kano kati baagala okusiba obusumaali n'okutereeza eno mu bunatti n'ebiringanga ebyo osange balieta obuwayiro aliva vice president aliva eno ali kolona aliva eno n'ebiringanga ebyo ye review kati n'olwekyo okusoboza kwe tuyina sikwetaaga review in my opinion why tuyina ebizibu ebikulu ennyo bannayuganda balina okutunuulira kubanga Ssemateeka kambo ekyo kulabira Ssemateeka eri clear egamba nti gavumenti eteeka okuba ne national outlook ng'erabikiramu abantu bonna kati weebuuze you ask yourself kubanga muliyo politiki tugamba bw'oba oyagala okutegeera omunnabyabufuzi omukulembeze tewesi ng'alina obuyinza osinziira ku bikolwa by'alina byakola ng'akozesa obuyinza tewesi towulira bigambo bye ebikolwa byakola ng'alina obuyinza ebikolaga ekimunyi mundaayi naye bino byayogera ebyo bifeeko because what is important is actions kati constitution yagamba nti ffenna tuyina okubeera ne national outlook basebo ne mayo kitegeeza nti kabila zonna nga zirabikira mu ki mu gavumenti si bukulembeze kyokka ne resources n'ebiringanga ebyo naye kati bw'ogenda okutunula oyinza okulanga waliwo ebitali ki kiba kitegeeza Ssemateeka taliiwo Ssemateeka kyagamba ki because Ssemateeka agamba kino n'omuntu ayinza okukola ekintu ekirala that is it because that one is a constitutional command Ssemateeka ekikola ki ekiragira n'olwekyo okitiibwa Mao nze in my opinion nze ndowooza nti ebyo gyagenda okuleeta agireeta nga naye ebibalo byayo abantu bagitegeere it is to consolidate power
nekira okuteeka okukola oluguudo luli okulugaziya kati kiyinza n'okubanga kigenda kuba ofiisolo kubanga nabaga nti owekitiibwa president bwana bawumudde najja kusigala ng'azanya ebyobufuzi nga Kagulu byadagamba osanga mu review they will create that position kati n'olwekyo ebyo mulina okutunulira ewala ffe kati nga basomesa etalabika we look ahead tutunula mu maaso ng'oli buyanga nti wali oli muzanyo ekyokubiri review teri kubuno zimanyi ekisanja kiddewo zimanyi ejirimi kyeddewo yo si issue that's not the point kubanga mu byobufuzi kino ky'amazima you cannot defy nature tosobola kuwakanya butonde omuntu atuuka n'aba ku limit okitegedde n'olwekyo kati wakyali mu toyinza gati oli omuntu alijja nafuga eggwanga n'emyaka mingi tikikyasoboka ekyo kigenda kukoma ku muzeeyi okitegedde kati n'olwekyo si nsonga enkulu ensonga enkulu eziriwo tugonjola tutya okusomooza kwe tulina tugonjola tutya abantu bava batya mu bwavu tulwanyisa tutya obubbi obuli bw'enguzi tulwanyisa tutya state capture nti abantu abagenze ne state capture nabagamba nti be bantu abeeyambisa enteekateeka ya gavumenti nebanga ekola ku bantu basekinoomu ate nga beeyambisa amakubo amalambika ag'amateeka n'ebiringanga ebyo nga tosobola kubawaabira n'obawangula. That is what we call state capture. So n'olwekyo nze ndowooza nti enkola ya Mao enteekateeka ye bannayuganda si kyetuliko bw'agali conciliation tosobola gamba abantu beetabe wamu ng'ate okula kwawula abantu kubanga abantu baba batunula tosobola kujja ngozi. That is what I'm telling you kyenvaga nti tutunulira bigambo by'abantu bikolwa byabwe bw'oga nti abantu twegatte togamba gali twegatta wateeka okubawo ebireeta abantu ne beegatta wamu. Oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo katumulemu Katonda bwe tukomawo ku nsonga yennyini we tugenda okutandikira reconciliation. What are we reconciling about? Yeah. Are we really divided that we need to be reconciled? Do we have tulinawo okusika omuguwa okuliwo okwetagisa n'okussaawo reconciliation oba kale katujje tovaawo